Bakasitoma baffe abalungi bannange tuyina busukaali ndiizi obwenvu bwaffe buli obuganda emigaso gyabwo mingi mirungi bw'obanga obwagala ennamba zaffe ziri okwo ku screen mutukubirako okwo bambi tukola delivery era tuli mu kibuga ky'e Mukono oba oyagala bubisi ne weeyengereza bonna tubukutuusaako n'obubeera bwengedde nga buliibwa essaawa yonna n'owoomerwa. Mukolo Enos Kito Kagodo alabudde abakyalo okulaba nga balekeraawo okwesuulirayo amaka gaabwe. Kagodo agamba empisa okukendeera eri abaana abato naddala eri abaana b'obuwala kivudde ku bakyala obutafaayo eri abaana bano n'okubalabirira nga nabamu ennyambala bambala bubi nga omwana walaba engeri maama gy'ayambaddemu ng'ava awaka nakyo kimuwaliriza okulaba ng'akula ayambala bw'atyo. Mulabizi agamba maka ne gabeeramu omwami n'akola buli kimu ekyetaagisa mu maka ago wabula nga omukyala ataliimu. Buli kimu ekiri mu maka ago kimanya omukyala wa maka guno taliiwo era nga kekano akaseera abakyala okussaamu amaanyi okulaba nga baddamu otumbula amaka gaabwe. Nze nzijukira nze maama wange nga tali waka n'awaka wawa bulubulaaka kale ekyuka naye nga taata asobola okubeerawo naye waaba taliiwo eyo si issue wa taata taliiwo ffe tubeerawo. Naye omukyala nga yabuze awaka enkoko zimanya obumyu bumanya kapa zimanya embuzi zimanya n'olujja lumanya. Saagala kunafuya basajja naye katusooke tutwale ekifo kyaffe. Tusooke tutwale ki? Kale amawulire ge njagala okuleeta waliwo omwana ali ku ndiri eyeetaaga obulamu. Mutandike mu nnyumba zammwe. Yesu abagamba gwe omukazi olw'okukkiriza kwo omwana waana abamulamu kibeere bwe kityo nga bw'okoze eki kubanga era weewuunya taata yali liddawa ye teraba mwana kufa kwe. Katonda asaasira abasajja bannange. Yaliriddawa mukazi yadduka yafuba okusinkana mukama waffe
era amaka omukyala waaba omufu amaka ago gaba mazibu nnyo. Bw'omukazi waliwo omwana eyeetaaga obulamu nga n'abasajja mubatwaliddemu. Waliwo obwana ku kyalo obwo bwetaaga obulamu. Waliwo abali mu masomero abeetaaga obulamu. Bw'omukazi banange njagala kubatuma Yesu ayise gw'omuki gw'omukazi. Kubadde gw'abakyala bonna okuva mu Labirizi bw'Emukono okuli disitulikiti y'Emukono, Kayunga, Buyikwe n'ebizinga by'e Buvuma, era nga n'abakyala ba Labirizi okuli ow'omugenzi Mpalanyi Nkooyooyo ono ye Mama Rufi Nkooyooyo wamu ne mukyala wa Bishop Kagoddo nga nabo balina obugambo bwe bagambyeko eri abakyala. Banaalaba n'empisa zammwe ng'obuyonjo bwammwe tebukoma kungulu, abatali balokole banaalokoka nga balaba bulabi empisa za mukyala we n'agamba bannange, omukyala ampangudde nange kangoberere. Mulina amaanyi, Katonda nsaba mukkirize abakozese gw'omukazi. Temuddirira, era njagala kubeebaza. Nze bwe nali nkyali musomesa ekkanisa yange embereberye ennakoosi, bwe tumala okuzimba ekkanisa yaffe ntugisereka nga akakanisa tujjuza bakyala, kakati nga mulimu abasajja nga 4 5 batono nnyo. Neŋŋamba naye sinabakuyiga nnyo bya Bayibuli, neŋŋamba senga kisoboka eno ekkanisa yandibuddwamu mukazi ng'abakyala bembeera nabo, abakyala be bajja mu kukuŋŋaana, be twasambanga nabo obudongo, be twalimanga muwogo w'ekkanisa pulojekiti, abakyala be bajja mu kkanisa abaami bampitangako buyisa awo ne bagenda mu nnyanya, abakyala. Naye ekkanisa yatambula nakutirwa weri, senga abakyala bagamba bayise nga baami senga teriiwo. So abakyala njala kubeebaza, ekkanisa zaffe zonna ezisinga nemba nekuba kusaba kwa bulijjo bakyala mwe musinga obungi. Temuddirira, temukola ki? Mugende mu masomero, enkiko z'abazadde bakyala bakola ki? Nti tuffe omulimu omunene guli ku mukyala, ku muzadde mukyala. Nkikkiriza, naye omwana waffe tutya? N'olwekyo abaami bano kambatunuulira bano abali eno baami basebo, muleke kwejjako nammwe buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa nammwe mwammwe, obuvunaanyizibwa bwaffe ffembi. Katonda bw'atuwa abaana abatuwa bw'ababiri, nti mugende munderera abaana abo. Muwulidde? N'olwekyo omulimu guno si gwa bakyala gwokka, ye weewaawo mulimu abakyala omwana n'afuluma awaka, omwana ow'obuwala nga yeeyambalidde nga bw'alaba, kyokka n'omwana ow'obulenzi naye oluusi afuluma nga yeeyambalidde nga bw'alaba. Bamanyi okusiba balansi, si bwe gubeera? Bamanyi n'okusiba enviiri ezaffe ez'ekikyala, si bwe gubeera? Abalenzi tebabikola? Bamanyi okuwumula amatu, si bwe bibeera? N'olwekyo bassebo, omukulu ayogedde, naye nga bonna buvunaanyizibwa bwaffe. Ffe tulina obuvunaanyizibwa okukwata abaana abo, okubakkakkanya. Omulimu munene Katonda gwatuwadde, okulera abaana abo, era n'okulaba nga tutokola tutya ng'omwana afuuka omuntu. Era twebaza nnyo nnyo bwe tulaba ng'omwana waffe afuuse omuntu, avudde awaka, awasizza, afumbiddwa, kwegamba tulaba ekitiibwa kya Katonda. Tunafuyidde ku ki? Ku baana bano jjajja yatugamba abaami mubaleke bakole be bakola ki? Naye ate tetujja baleka, kubanga abaana baffe bameka? 2. Naye omukyala ali mu olubimbiro eri omwana. Weewaawo abakyala, abaana baffe tubafeeko, abaana baffe tubakuze bulungi. Nze ntambudde mu masomero naye abaana balina ebizibu, era kino njagala kibagamba nti abaana ebizibu bye balina biva mu maka gammwe mmwe mwennyini.
abaana ebizibu basinga otugamba biva mu maka. Abakyala tukola nnyo, tetulina budde bw'abaana, tolina budde bw'abaana kubeerako awo kubega ku mwana wo. Abaana mubabegeko, mulabe we beeyisa awaka, mulabe bye bakola, mubazuule emize gyabwe gye bakola ki. Banaye tubeere bagezigezi nnyo. Tubeere bagezigezi nnyo ku bantu be tubeera nabo awaka. Bashamba boy. Simanyi bano ba anko. Simanyi bano ba mwana wa mugundi yazze wana awaka. Banaye mubeere beegendereza eri abantu abo. Ne ba house girl nno. Nabo mubeere beegendereza gye bakola ki? Gye bali. Kubanga abaana boonoonese ng'ate boonoonekera waka mu maka gaffe. N'olwekyo abakyala mbakubira omulanga. Twongere okuteekayo obuvunaanyizibwa eri amaka gaffe, eri abaana baffe, n'abantu bonna ababeera mu maka gaffe. Ye omumyuka wa Ssekiboobo owookubiri Fred Katende asabye abakyala abakristaayo okuddayo okukuza abaana baabwe munono wamu n'okufaayo ku nnyamba y'abaana baabwe okubanga baaniye ennaku zino bambala bubi. Gye tuyiteeyo oyinza okwewuunya era bwe ndaba mmwe nga mukuŋŋaanye wano Mukama w'amaanyi. Naye ababeera ku makubo ate bye tulaba si bye by'abamaama abali wano. Abaana abawala abafubutuka gye muli tebajjayo kifaananyi kya mukyala mu Kristaayo atudde wano. Guno mulanga gwange timuddeeyo ku nnono eri eyedda kwe twakulizanga abaana bammwe. Mwe mwasobola okujja Katende ayimiridde mu maaso gammwe nga bamuyisa okubeera Ssekiboobo aweereza era asaanidde. Mwe mwasobola okujja muganda wange ono bwe yavuganga akagaali ke okuva e Namyoya. Provost Sseŋŋendo ono mulabika abamu temumumanyi. Bwe twalinga naye senga teyakuzibwa ku nnono era mu mbeera ey'okukuza omwana anaaba w'obuvunaanyizibwa enkya twandibadde tumuyinanga provost ng'ate akomyewo wano mu busumba bwe. Oba ntegeerekeka? Bamaama obuvunaanyizibwa tubusudde. Naye mwe mugenda okuzaala Bishop addako ow'ebiseera ebyo ebijja agenda okuluŋŋamya ekkanisa ya Katonda, naye anaakola ekyo okusinziira ku nkuza gye mumukuzizzaamu. Omwana omuwala n'ayambala nga tatadde kitiibwa mu kifuba kye, nawano n'atuuka empale buno bujjine bajja n'abuta, ate muno nga kasalira muno nadda ku kkubo batambulira ku bidongo neyeeyanika yenna. Eyo no ekkanisa ey'enkya. Bamaama mmwe mukola emirimu gy'ebweru. Ffe tuli bataata nga bwe mulaba nti Kabaka ali mu lubiri naye alina Katikkiro yafuluma wabweru n'akola ki? N'akola emirimu gye. Mmwe bamaama mwe bakatikkiro b'amaka. Buli amaka ag'enkya n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu n'ekkanisa yonna eyimiridde ku mmwe bamaama. Okubeera omukazi weetaaga okuba nga ate ne mu ggwe mulimu Kristo, kwe kubeera omukazi agasa. Waliwo okubeera omukazi naye nga kyamazima totegerekeka bulungi, nga totegerekeka nkidde egamba nti nga togasa, naye nga totegerekeka bulungi nga n'abakulaba tebakutegeera. Bagana yono omukazi ono omukazi mukristaayo oba si mukristaayo. Enkola yo y'emirimu nga tejjayo bulungi kifaananyi kya mukazi mukristaayo. Entambula yo nga tejjayo bulungi kifaananyi kya mukazi mukristaayo. Ng'obukristaayo bwo bumanyika ku Sande kwokka. Bw'otaba abo batakusanga lwa Sande tebamanya nti oli mukazi mukristaayo. So, weetaaga okumanya nti weetaaga Kristo ayingire mu ggwe
olw'okumi agambye kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa omwoyo gw'ekisa obulungi okwewombeeka obuteefu okugumiikiza ebyo tusuubira okulaba mu mukyala bannange bakazi bannange gye muli kakasanga mufuna bulungi kye mbagamba ng'omukazi omukristaayo okukuŋŋaana wano kulungi na bino byonna birungi pate ngeno ya Christmas nungi tumalako omwaka kirungi Mukama yeebazibwe naye tuteekwa okukyusibwa oteekwa okuddayo ng'otegedde obuvunaanyizibwa bwo ng'omukazi omukristaayo oteekwa okumanya nti ng'omukazi omukristaayo Katonda gw'ayise ogenda kwolesa otya obukristaayo eri ensi abantu bagenda kumanya batya. Pulezidenti w'abakyala abakristaayo omulabizi w'emukono Robina Lukwago agamba ennaku zino bafaayo nnyo eri embeera z'abakyala abakristaayo naddala eri abo abali mu mbeera embi okulaba nga babakwasizaako nabo babeereko mu bulamu obweyagaza era nga no batandisewo pulojekiti ez'enjawulo ze bagenda okulaba nga bafuba okulaba nga muvaamu essente zigenda okubayambako okuddukanya emirimu gyabwe nga bakyala abakristaayo. Kyakyo tunatunulira ennyo obutabanguko bungi buzze mu maka. Lwaki tubulaba mu maka? Kubanga abakyala tebafuddeeyo mu maka okulabirira abaana ate n'obwavu buleeta obutabanguko n'enjala ereeta obutabanguko. Kale ebyo bwe tukuŋŋaana tweyigiriza tunaalima tutemmere mala abantu baffe ab'omu maka gaffe tunayogerako tutya n'abaana baffe tulabe nga tujjawo obutabanguko. Abakyala batalabiridde bana bwe tukuŋŋaana tubeera n'emisomo egy'enjawulo nga tubajjukiza nti amaka ly'eggwanga ate era amaka kyekika kyaffe. Tulina okulabirira abaana baffe obutayigamiza emibi abaana baffe nga tubakuliza mu kutya Katonda ekikulu ennyo nga tubabuulira enjiri nga tusaba nga twogera nabo omwana afaanana atya nga tulaba ne bannaffe abali mu buzibu nga tubatuukira nga tugera